yokero nga tebamuleeta bintu by'abakatuliki ne yajjanga criminal he came like a criminal era ne bwe kibandibadde ku bakatuliki nga bayina abawala be basentensinga ng'osobola baleeta mu ngoye z'abasista nga bambadde n'emidaali kazibe parties weenaalemu ajjemu t-shirt ya President Museveni weenaalemu nedda jamu t-shirt ya muzeeyi nga ddala omusango yagukola ajje yekka kyandibadde kitya abantu bano ng'osobola baleeta katuganye nga bagenda bateeka ku death penalty nga bambadde t-shirt za President Museveni banna kikifaananyi kyoba olaga ensi gw'oyinza ogusigaza gw'omulamuzi ekyo oyinza osigaza omulimu tugamba omusajja wakoze biki nedda oyinza osigaza omulimu mwali mutidde nti ebbanga lye mwali muludde ne Susan yali amaze okubategeera amaloboozi b'okubamanyi okufaanana ako kawaayiro mu Quran I'll be frank with you. If you kidnap someone, ask for ransom. Ransom bw'ogifuna nga mulaba muli safe, it is a must for you to let the victim go. Olufuna ransom mumutaagende ne family. However, bwe mubeera naye okumala ebbanga kati nga bwe kyali ne tugezaako okusolicitinga for the ransom ng'erwayo ate nga tubeera nayo. Twajja tusitaza alternative kubanga our security was being compromised. And according to the Quran, we can take her life. So the Quran allows taking someone's life? It does. Okay. Quran ikiriza nyo tekiriza muganda wange. Wena wajjukira wonna nti Quran wakkiriza kujabula bw'omuntu. Kyekyo kye mbagambye, that is the statement I've just made to you. Obanga scripture babitegeera bo bajja kubitegeera. Tegeeza mwakikolanga mutuukiriza Quran kyegamba. Kakati Seeka ekindeese wano kumpa lunyiriri olutukkiriza okutta abantu kuba omukazi yagambye ababitegeera bo babimanyi kitegeeza abamanyi abatusingako kakati nze njagala olumpe ng'otaddeko ekisombolago kuba luli kubanga at least osobola banzite naye sirulina waliwo omuntu agamba n'agamba bw'otatuwa lunyiriro tugenda kukutta bagamba munzite kuba mu Kurani nze sirulinaayo. Seeka abantu bano be bamu ku abatta kkooti be ya province abatta Susan Magala kati mukwewozaako bo bagamba we batyo nti Kurani yatuwa olukusa so kati tutemeteme omukyalo ono byayogera alimba what is it ekisooka Qur'ani eri wala n'ebyo Qur'ani eri wala n'ebyo omukyalo ono abijja wayi byayogera nenno Faruku omulembe guno ogwa digito okimanyi nti no gwafuuka mulungi naye ate muzibu omuntu ateeka mu buteesi mu ggogo does the Quran allow us to kill basi nga bakuleetera mu luzungu okutta Allah kwe yakkiriza Qur'ani kwekkiriza ossa omuntu nawe bakutte awo anti osse yes otutta obulamu bwono yes naawe abafamire yono batwale obulamu bwo true olaba nti tikiti watatu kakati abo babadde boogera byabwe obusiraamu buli baidi buli wala nnyo n'ebyo bye boogera ono byayogera kakube kuwamba ekyokulala abantu mutera okubeera mu khutuba abantu bangi osadde owulidde okubuulirira London mu bazungu ole owuliddeyo omuntu yenna ayogera ekyo nti obusiraamu bukkiriza okutta maama ono yeka yakimanyi ono yeka yakimanyi yagambye ababimanyi nedda yekka kugamba waliwo ebintu nga era omusajja ono yabadde amubuuza bulungi n'amugamba osobola okukampa akanyiriri okayina n'abuzaabuza nti abamanyi babimanyi kubuzaabuza naye ng'ate bino obwedda waliwo bye bamubuuza ng'ayogera naye yambo naga osobola okumpa akanyiriri takalina maama ye
atamanyikiddwako ne gye yasomera ddiini tamanyikiddwako mu bamanyi ye yamanyi ekintu ekyo yakimanyi mwe mwali muwuliddeko kubanga bino ebintu si byabamanyi naawe kenyini nyini awuliriza nagamba bakadama bameka bagenze mu kyondo kya Buwarabu wali owuliddeko nga owulira bagamba nti nno kubanga Abawarabu abasinga baba basiraamu maama bakubanga Kurani bwetu yali egamba gavumenti yaffe yandikkiriza bakadaba bagende manga g'abasiraamu era muza nedda abaana tuve batwalayo bajja batta ne buli kaseera tewaliiwo tulaba mbuno Middle East yakatandika okutwala abantu America yatwala dda gobadde okimanyi muno abaana bakagenda mu Middle East bangi okusinga bagenda mu Europe ekyo kikkiriza kisoboka naye ate mubatwala ate gye batemula so omukyalo n'alimba talimba muyaaye byanjawulo muyaaye ebyo si bituufu naawe alina byayisaawo si bituufu wallahi obusiraamu tebulagirangako tewaliiwo nkugambye bwenkanya ossa omuntu naye bakutte kati atandise kipika akisuulira eno atandise kipika agamba kimala tukkirizibwa okuwamba ransomu Kurani era na zino sente simala twali tuzaagala zigende ziyamba obusiraamu ezitya ezitya kati kankubulire nno kati kankubulire nno gobadde okimanyi nti oba omusiraamu n'olyazaamaanya sente zatali musiraamu Allah agenda kukubuuza era bw'otali zimusasula ogenda kuyingira omuliro wadde teyali musiraamu bwe kiba kwaka akantu akatono kulyazaamaanya jasi okimanyi bw'ovuma atali musiraamu bw'olifanga tomwetondedde atali musiraamu n'omuvuma n'omuwaayiriza n'omuswaza oli wakusasula bw'atali kusonyiwa ogenda kuyingira omuliro bwe kibanga ku ekyo ekintu ekitini kati ate obusiraamu bukukkirize imaama ddiini yaweeyo ate bakkiriza okutta inga ffena twava mu batali basiraamu ffena twava mu batali basiraamu ate omukyala namulabye nga ali informed nga oluzungu olabira ddala luvaayo nedda yasoma bya oyo si shekati bashekati teri muntu amanyi Kurani abeera ng'oyo oba shekati kyegamba maama senga tetwatta dda bantu ba famire zaffe kubanga ffena mu famire zaffe mulimu abatali basiraamu abamu muffe bamaama baffe bakitaffe be batuyonsiza be batuza maama tubatte mu busiraamu bukkiriza okutta kati omuntu omulala ayinza okuleeta issue n'agamba ate entalo nabbi ze yalwana mwalwana yalwananga n'abatali basiraamu entalo kati omuntu ayinza okuleeta ensonga eyo nga tuddayo entalo ezo zaali luddawa era yazirwana ddi kubanga nabbi saa sallam bamuzaalira Makka bw'atuuka nga Allah amwadde obubaka abashiriku abasamize b'omu Makka bamusumbwa ne bamubonyaabonya ne Allah n'abagamba n'abasiraamu senabagamba temulwana temuzzaayo bwe batuuka Allah abagamba bwe babazaalidde n'abagamba muve Makka mugende Madiina mubaviire bakwata ekkubo bagenda e Madiina twala ekyokulabirako Makka ali Kampala Madiina ali Mbalala an example Allah bagamba muve Makka naye nga Makka wonna baababonyaabonyanga okimanyi nti baatuukako n'obbasiba ne babateeka mu kalantiini for 3 years ate nga muli ku kyalo kyabwe ate nga mulimu n'abasiba nga baŋŋanda zaabwe ne bagamba ne bawangala emyaka abaana be bagenda nabo abato omusajja mu byafaayo mu history baasooka ne bawulira amaloboozi nga abaana bafanjala kubanga babateekako embeera temukkirizibwa kubawa mmere abaana ne bakaaba olwenja ne batandika okulya obukyafu bw'embuzi ne batandika okulya amaliba nga imini nga balya amaliba g'embuzi mu kiwonvu kye balimu emyaka egi naye nga wonna tebalwa babaviira lla bagamba bajja e Madiina ate era bali eri bava e Makka babalumbewa
kati alla abagana bagamba amwerwaneko kiringa muntu kujja mu nnyumba yo ayina byayagala okutwala bano babalumba era olaba otolwe Badiri yali Madina Uhud yali Madina bano nga bavude babalumba ebimu ku mirimu gy'amagye g'eggwanga kati senga abayekera bayingira wano nga mugamba nti munete mukiriza okwerwanako security ng'egira kuba bayekera twerwanako ffe tetunalumba bali ffe tukuuma borders zaffe bano bazze baagala kutabula security nga kakati Nabbi sallama kwali kwerwanako kulwana n'abatali basiraamu kwali kwerwanako titukkirizibwa obono anedda si ekyo kati ono yali alumbyani Suzan Magala yali alumbyani yali akoze eki yali mu jjiimu ye yali akoze eki ekirala yakulumbawa kubanga ffena tuli mu ggwanga eggwanga mwe yali wewaabwe yali akoze eki tewali okitegedde nti bali just eyo babiteekawo ono yennyini atanishinga asiiga nziro dini ya Busiraamu talina musango wa Mungu omunene noko death penalty gye bamuwadde kitono ku kyeyayogedde Allahu akbar kubanga kyeyayogedde omanyi obuzibu bukirimu atemeredde Allah anti Kurani bigambo bya Allah kati gwateeke amugamba kitegeeza onaagamba nti Allah yakkiriza okutta kyagamba ekyo Allah yakkiriza okuwamba abantu kati olaba atemerera na mutonzi wo adiringa na mutonzi we gwataddeko ekyo ajja kugamba nja mwetondera ajja kugamba nja mwetondera ebyo ate birala ebyo ekyo kinene anti mulimu n'okuba nti nno yatwala obulamu bw'omuntu tebinnaggwa wano olaba bino ebyoku nsi naye bakuteekako death penalty biba tebiwedde nga kalaba kakutte tebiwedde kati kiba tebiwedde bampadde kalaba lifetime ekyo kimu tebinnaggwa anti Mungu ajja kukubuza wajjawo olukusa okutta ebitonde byange Magala watta waki Magala wattawa naye kennyini Magala agenda kujja agambe wanzitira ki akaseera kaji wanzitira ki kati osobola okumuyitako ebyo bekwasa mbono yali musiraamu teyali musiraamu tebiriyo Magala ajja kujja Suzan wanzitira ki kubanga nga abantu tebannagenda mu jjana tulina we tugenda okusooka tusasuliŋŋane payment tusasuliŋŋane abantu bonna ebitonde bya Allah ensasula etandike tusasuliŋŋane so kati kosaba okosanga okimanyi ojja basasula tusooka ku payment gundi era eyo ekkooti Mungu tagenda giyingiramu okugivaamu abakubanja bamala kubanga batebenkevu akeetala kagenda okubaawo oyo kooti buli anaagamba Mungu nedda musoke mwesootinge tunenoonya tutya ebyo bangi Allahu akbar muganda wange bwe kibanga ensi eno esobola okukola tekinologi abantu nga balina amagezi omuzungu n'alaba nti gundi ali wano omuntu abeera ku security y'ensi ng'okimanyi nti nno tuli wano naye nakati omuzungu akumanyi nti nno oli wano ne gavumenti esobola okutegeera nedda kati gavumenti tugiveeko yo kale bannansi baayo naye Omuyisirayiri omuzungu wa tekinologi anti olina essimu kati oli wano asobola okutegeera kati ate eri system kubanga omuzungu yakola ebyagenda emmanju kati ate waliwo yamuwa obwongo basi awamu n'ekyo nga Allah kennyini agambye obwongo abantu bye mulaba bye bakola obwongo bwe bayina butono kwota si kwota katono kasirikitu just kasirikitu ketutambulirako kakati Allah jalla jayo nga tonnagenda tulina tugenda okusooka tusasuliŋŋane kati yeye bwongo yakimanyi tusasuliŋŋane basi osasule be watta Magala ajja gambe nti wanzitira ki Joani Kageza ajja gambe wanzitira ki ajala nnyonnyola
Joan Kageza jagambe wanzitira ki naye Magala tatwala emirimu gyo gyonna fayiro ya Magala nedda ekyo kyokka gwe kati kankubulire okugamba obugambe amutuno wanzitira ki kikumala obumaze malayika kukubuuza wanzitira ki oba tunaddamu naki zibaawo wali anti abajasi babaawo kwata bukasukasuka mu muliro ate ogenda musasula ki tolina kuba watta abantu bangi kakati ogenda basa newaboomu olaba omuntu kumuswaza buswaza ekyo kyokka kiyinza okujjako essala zonna zosalidde emyaka 40 kuswaza buswaza muntu ekitiibwa ky'omuntu kati so nti obusiraamu Allah jalla jalaalu omutonzi waffe tayinza tugamba olaba agaana kubonyaabonya bisolo wabula olaba alagira olaba bano abantu abasala enkoko bikoze bitya olaba yalagira bw'oba osala ebisolo enkoko kimanyi muno erina amateeka gayo agagisala tokkirizibwa bw'oba ogisala kugimaanyaako byoya wano agamu ku mateeka g'okusala ogirumya tokkirizibwa olina okuba n'akamera ogiteekako terumwa olaba amateeka gali bw'oba olina ekisolo kati abo abalufula bajja ente eyo mulwera ne bagisiba omukira neeka n'olaba nga ente evuddemu ezziga ebyo byonna byonna kyobola bali ku bikolimo ebitonde bya Mungu mwina ne woba ogenda kisala olina okisala nga tokibonyaabonya kale olaba omukyala Allah jalla jalaalu yamuyingiza omuliro lwakusiba yali mulongofu yasibira kapa ewantu naye nga yalina emirimu yali muntu mukozi wa mirimu mirungi n'agisibira ewantu tagiwa mmere tagiwa mazzi nebeera omwo neziira neefa Allah namukwata namukasuka mu muliro ku pusi kapa kugaana bugaanyi kujiwa mmere olaba obusiraamu bugaana bugaanyi kutegesa mmese ng'ozitegesa supagulu nekaba bwagaana Allah yagaana kati ebyo bintu anedda waliwo enzita ennungi tobonyabonya anti efeera ajana efiira mbono efeera ajana olina gitisa bukibu efeera ajana kati bwe kibanga ekyo Allah jalla jalaalu agenda kubiwuka ku bisolo kati ate omuntu ndowooza oba bandimuwadde time n'akirambulula engeri gye kyabadde atalina byalamba katono nedda talina byalambula ng'alaka alina facts eziriwa esobola obbakinga statement ye yabeera ne facts abantu bonna abasiraamu obuwumbi 7 mbagambye abantu abali mu Europe ne mu America kwegamba muwulidde baseeka bamwe yonna e Bulaaya nga boogera khutuba mu luzungu neddala ez'enjawulo maama ono yekka yakimanyi nti Qur'ani yekka kwegamba alabika okuba alina Qur'ani ye okitegedde kati ebyo si bituufu ekyokulala teri ssente zigenda kutaasa busiraamu ng'ate mulimu okulyaza amaanyi omuntu tekikirizibwa olaba kubeera otunda mwenge sente z'okuzireeta zizimba omuziki tuzigoba ate kiri kitya gwe zoogize nga mulimu otulugunya muntu obyenzira gwonna alimba apalapalanya sente zitaasa obusiraamu zirina kubanga ziyitidde makubo amatuufu olaba kugaana sente tokkirizibwa ziwaayo ng'oziyiribye oli muyiribi laba nno weweekanga olwo anti nina emirimu gye nnyingiridde olwo anze siyiriba anti okuyiriba mulimu anti obulyaza amaanya kati esente nazo Mungu okuyiriba okubeera nga mu kibuga otwala mutwe kati olina okujja bakusomesa okuyiriba okutuufu mu kibuga otwala mutwe otya omusajja najja nga ayagala ssimu oba alina kyayagala atambula oyagala ki ate baba bateeba era agenda okugamba nga ddala ova Kongo nagamba nina kyennoonya nakulabye eddanze onoonya ki n'essimu gye nnoonya naye embuzi nagamba simu ki n'omugamba n'omunyonyola ebiri nagamba eyo ngiina tulawo katebe n'agenda ewoli alina amasimu namugamba essimu ya sente mmeka nti akadde kalamba jimpe n'agira nagamba si eno
nti bannaye njinoonyeza yeno nogiteka ne mu nsawo kazi nakubuza ya sente mmeka zibuze yabo kaddo obubuna ne naawe ng'oseera tosedde nnyo nakakale wallahi nva kusaala aswiri sijja kuseera mpa obukadde obusatu nva kusaala aswiri nva kusaala aswiri sigenda n'ateekako ne Allah omusajja ono okuba ayagala essimu n'akwata obukadde busatu n'abumuwa ono n'akwatako obubiri n'abuteeka mu nsawo akadde akamu n'akatwalira oli zino sente zatadde mu nsawo abbi tezikirizibwa tezikirizibwa bwe kibanga ekyo obusiraamu kyabugaana esente zatadde mu nsawo abbi kale alina kikola atya weebale nnyo akola mu makubo abiri akwate miliyoni 3 zino atwalire nanyidduka agambe nono badde ongambye kakadde naye omusajja mwogereza nampa 3 nanyidduka amusanyukira agaye weebale kukola mweyo omutwalo yali ekkuba erisooka ekyo kizibu andi nzija eryo eyo nedda andi kati njagala kukulaga nti wekibanga obusi anti wulira so kompuli njagala kukulaga nti settlement yayo byonna byonna byogera si bituufu nkulaga ekintu ekitono gwe kyolabanga ng'obusiraamu bwakigaana era nkulaga nti nno mulimu obulyazaamaanya gw'olaba kijja omusajja asasula renti yasula omusolo yatwala kakadde gotwala obukadde bubiri tekijja bwe magezi go kijja bulyazaamaanya kati ekyo naye anti ze yabadde ayagala yayagadde kakadde kati kale yayagadde kale nsuuzizza muntu wange kale yayagadde kakadde kale tukkiriza yayagadde kakadde otutte ovudde eri bayinza ozikunyagulako ozze mu maaso ge ozibalirawo n'omugaa nti omanya mpadde busatu naye akakadde kaakano n'otwala obubiri ng'akulaba asiima nti yayagadde kakadde nedda mbuuza gwe kati abayiribi kwe muli ndowooza abayiribi era kyova olaba ebintu byabwe bakola temuli baraka wadde bafuna sente temuli mukisa ebyo byonna byonna kati alongoosa atya obwa bulooka bwe agende omusajja ono nanyini masimu amugambe esimu yasente meka kakadde akwate akadde akamukole ki amuggyemu afune emiliyoni afune essimu eno ajje omusajja ono waddembe essimu eno ogitunda obukadde 10 kubanga ye atunda ki kati oyinza okugamba waliwo ayinza okugamba n'agamba nti asanze agenze oba ayinza okwekuba kasitoma si bwe kiri kasoma yeekubye ate nga ntaddeyo akakadde nti olwo ofunye essimu linda abalulu hakkiyo nedda olaba obusiraamu bwe bwakwagaliza olaba ogenda ofuna capital mpola mpola bukubiriza n'okukola beba abayiribi kati wekibanda tuzatekisente kati kankwe nekyokulabirako ekirala njagala kukulaga bino byonna byonna nkulaga nti bwe kibanga Allah agaana buno obulyazaamanya kino kakati ate kiri kitya obulamu bw'omuntu olaba ogenda mu banka tuzitwale ziyambe obusiraamu oba olimba ndowooza owulira ekintu kye bayita riba omanyi lwaki riba yagaanibwa kubanga mulimu obulyazaamaanya riba yaliwa riba wa miteeko mingi naye kanjogero n'abantu gwe bamanyi omwangu yangu kwe kugenda mu banka ne weewola obukadde 100 ne bakugamba ekisooka owaayo omusingo naye owaayo omusingo oba yagala obukadde 100 osobola okuwaayo omusingo ekyapa ky'ennyumba nga kizza obukadde 100 meka 3 omusingo mu busiraamu gukkirizibwa oguba wadde ne bagamba okutusasula ogenda kutuwa obukadde 3 mu bbanga bwe riti kati obukadde ebiri obwe bataddemu riba omusajja ono mulyazaamaanya nzija kati ate we ziba zikulemye batunda omusingo guno kye bandikoze kwe kutunda ekintu kino bo ne bajjako miliyoni zaabwe 10 ne bakuddiza ebibiri ababbanka kati obulyazaamaanya kati Allah jalla jawo n'agano naye ate Allah nakkiriza ekkuba eddala eririwa mu mbeera eyo ey'okwewola omanyi mu busiraamu buno kubanga muno lwaki Allah agaana omusajja ono omulyazaamaanya akuwadde omusingo gwe ekyapa ky'ennyumba kya bukadde 10 meka omuwa miliyoni meka omweze miliyoni 10 weyabayo omusingo tewali buzibu bwe ziba zimulemye tunda obukadde 3 wejjeko 10 kyo ebibiri obikole ki obimuddize naye ate gwe otunze obukadde zonna ozitutte
nezabadde akuwa nezabadde kati bwe buli azaamaanya kati bwe kibanga obusiraamu bwagaana to that extent era ne bugamba abantu abafaanana bwe batyo bakolimire ne sente tokkirizibwa ziwaayo ziyambe busiraamu kati ate omusaayi gw'omuntu kati ate ekkubo liriwo erikkirizibwa era abantu mu diaspora lino ekkubo lye muba mukozesa kubanga buli muntu yenna akutte ekkubo liryalla lye yagaana afunye ebizibu emmaali ye akomekkereza bagitutte n'ekkubo liriwa omuntu ayagala emmotoka ekyo kirinyo mbali ebweru n'ogenda mu banka n'obagamba njagala mmotoka jjukira banka teba na mmotoka n'obagamba njagala emmotoka ya mitwalo gya $10 otyo ne bagamba ye banka n'ekwata ekkubo n'egenda n'egula emmotoka ku dealership gy'oyogera gy'oyagala emmotoka eyo n'efuuka ya banka banka nejja negamba emmotoka eyo n'ogenda tuwa emitwalo gya $3 mu interval bweti ekyo ate kikkirizibwa banka ewate njagala njawulo kyeri wali okitegedde kuba kati eno banka etunda kyayo ate jjukira yaddembe okwongeramu kino kyetunda kyayo tekoze nga middleman yaguze obusiraamu kye bugaana ye banka okukola nga middleman tena kyetaddemu ng'etunda ekitali kyayo kuba tekinnafuuka kyayo obusiraamu bugaana gwe okutunda ekitali kikyo yingira banka weebale nnyo era ng'ogenda gula ku banka yaddembe okuteekamu amagoba gonna geeyagala era mbasisasulira liba kubanga kati yo bizinensi yakola bizinensi omusajja agenze n'asuubula ekyayina emmotoka eri ekkuba abantu tegeeza banka abantu bulijjo bazitiira bwereere omuntu lwaki abasiraamu temukwata kkuba eyo mugende era mu diaspora gyekiri banka waliwo ezikola ebyo yingira banka ediringe njagala ennyumba banka njagala nnyumba gwe gamba banka oyagala ennyumba banka kuba banka eba ne cash yo banka ngegenda egula ennyumba oyagala ennyumba ya sente mmeka nti obukadde 5 oba emitwalo gya $1 kakadde ka $1 kale ng'egenda egigula ng'egikuwa ng'ejja ng'egamba ennyumba eno ogenda zisasula myaka 5 emyaka 10 ogenda kutuwa obukadde bwa $4 kati tebikwatako ebyo era eyo siriba kuba kati wano banka etunda kintu kati kuno kusuubula etunda kyayo ate omubulira muwendo kigwatu weebale nnyo n'ekirala ekkuba eddala basobola okukozesa kwegenda n'ogamba nti nno njagalayo obukadde 10 obukadde 2 banka neekubuuza bwaki tinjagala kuinovatinga ssomero lyange banka ng'ekwata ekkubo ng'ejja erinovatinga ngayo ng'eteekinga risiki temubba seminti bwe mala okurinovatinga ngamba tukozesa obukadde 2 ne kati mu kutusasula ogenda tuwa obukadde 5 oyo siriba egguziza services kubanga n'okukolera ekizimbe kinene ebaddewo eteekinze risiki n'essebo n'omusajja atula butuuzi n'oleeta omusingo nakwe tatadde mmanya obusiraamu bugaana okutwala ssente z'abantu mu buli azaamanya bwe butyo era gwe guno omulimu omusajja azze ava Mbalala ayina omuntu gwajja okulabako mukwano gwe mu kibuga kati abajja najja n'enkoko ze 10 abadde alunda mu nnakyalo n'agamba naye omuntu gwe ngenda okulabako kansooka embeera wano mu kibuga ntunde zino enkoko mutwalo era alaba ayitawo nataniko zimba mutwalo nobawo omugezigezi w'omu kibuga meka mutwalo tuula wali etaano ne bazigula bonna nga basiimye kati mu nkoko 10 najjamu emitwalo 50 nakwatako emitwalo 10 naziwona omusajja alunda enkoko ye n'atwala anagana anabbye obwo buli azaamaanya bwe kibanga obusiraamu buggaana ebyo lwaki kubanga oyina ebintu bibiri bw'oba oyagala emirimu gukuta sooka ogule enkoko gula enkoko mutwalo kwata emitwalo 10 kati olwo kitegeeza enkoko zino ne bwe zinaaba zifudde kubanga jjukira mu bizinesi either okuluuzinga oba okufuna amagoba okitegedde naye kaakati wano eno ne bwe zinaaba tezigize ng'ogira ntunda enkoko bwe banaaba tebaziguze oga enkoko ze ziizo ekirala olemesa abantu abanaku abandiridde ku nkoko gwe kayungirizi omusajja ye munnakyalo
alaba ayitawo azirese ku mutwalo alaba ayitawo alunda bulunzi ate gozitadde ku mitwalo 5 okalubiriza abantu. Okay. Kati bwe kibanga obusiramu bwatuuka ku kino gwezo sente zofuna wano tokkirize nfu era teziyamba busiramu era ogenda kubonerezebwa kati ate zikkirize okutwala obulamu bw'abantu. Tinamusaba ransom account ku bulamu bw'omuntu $1 million. Olaba ekyo kijja nkuwe ebita gwe byolaba byotasobola kankwe n'ekirala. Olaba ogenda ku forex bureau ng'oyina $10 oba omutwalo gwa $. N'ogamba mukwano gwa forex bureau n'omugamba mpa sente nebingi njagala okugenda okugula nagamba ate teguweramu kati $. Eri ku mmeka 37 ng'ogiraba bwoti kitegeeza agenda kuba obukadde 37 mu kubukuwa nagamba tebuweramu n'ogamba olinawo mmeka mbadde nti naakajja ku makya ninawo 2 sooka ogampa ago n'akuwa 2 n'ogenda n'okola byokola kati akawungeezi obonnyuka nodda otwale obukadde 17 si balance ekyo riba era omwo mulimu buli azaamaanya. Mulimu buli azaamaanya riba. Kati wano obusiramu bwagamba currency ezibe ziba ekisooka currency ezibe zifaanagana. Katugambe Uganda shiringi ku shiringi bwe tuba tugula ng'okozesa shiringi ku shiringi ng'ogula oba ofuna change wateekeddwa okubawo conditions ezi 2 ekisooka ziteekeddwa okuba nga zifaanagana ekisooka ziteekeddwa okuba nga zifaanagana ekyokubiri mukono ku mukono nga currency zezimu currency zezimu olina $50 oyagala change oli akuwa $50 ejja change ate awo wennyini senga akakwakuliza akamu kavaako oba ogudde egimu ku miteeko gya riba kaliwa konna anti gambye conditions ziba 2 currency zifaanagana 5 ku 5 zike nkuwa ddamba ompa change ekyo kimu naye nga ziri equivalent ku $5 senga nkuwe zike eddamba n'ompa $48 riba 2 zange ozibbye era ogwo omulimu tegukkirizibwa. Tuli mu currency zifaanagana kati ate senga osobola okumpa nga zezimu naye ng'oŋŋamba ninawo 2 3 n'oginona era nawo riba kitegeeza kankuwe ekyebiri kubanga omusajja ayinza okwagala sente zo zikozesa nagamba wayi sente nawe sinafuna change kale banna okwekkaanya okwo omusajja ono okumunyigiriza obusiramu ye Allah byatunuulira kati omusajja waba talina change yenna ekisooka yenna amukuwe ng'afaanagana amukuweerewo genda ewalala ate $. Kati bwe ziba currency ezanjawulo $. Ku siringi awo obusiraamu bwatuta omuntu wa ddembe $1 emu gikuze 37 ekyo kimu tekiba nti nno nkuwadde $1 emu ompe siringi emu ku currency ezinga zanjawulo obusiraamu bwakutalla yakuta tunda currency nga bw'oyagala naye guyina kuba mukono kuki awo wennyini gugwerawo nkuwadde omutwalo gwa $. Eri ku mmeka 37 mpa obukadde 37 awo wennyini si kumpaako obukadde 2 nkime 17 mulimu riba obulyazaamanya bwe buno ozze ku makyanga $. Eri ku 37 era omusajja yangerako obukadde 37 n'akwako obukadde 2 ogenda okudda akawungeezi nga $. Erinnya eri ku 39 kitegeeza obukadde kati ogenda mu 39 kati omusajja ono omugamba nga ne $. Erinnya obukadde twagamira 37 ne $. Yalinnye kati naye nagamba twatezeza 37 nina kukuwa nomugamba $. Erinnya nnyongeramu kati okkaaya n'okwo ye Mungu kwe yatule nagamba seeka ngula tiketi y'ennyonyi agenti wange aŋŋambye tiketi eri ku $, katugeze $10. Okitegeera ne mugamba nze nkudiposinzeko $. Meka nga byoyingiddemu ate binene naye kino kyebadde anti labayo nze njagala tegeera agenti mba muwa sente meka tiketi ngenda katugeze ngenda fuluma mu December agenti ne mugamba naŋŋamba tiketi ya $10 rate eri ku 37 nenkwata deposit ne muwa $5 negisiba tiketi yange
nina musasulira kweri gye nakolerako deposit oba nina musasulira ku rate ekyuka gye nsanzeeyo nyinza gisanga ng'egudde nyinza gisanga ng'eyamba gwe kyokola gwe gula dola tomwaza Uganda onayingira mu Uganda mano ogenda kuyingira mu riba gwe olina muwa dola kwata dola tovungisa kwata dola ozimutwala n'ebintu ebira kati kankuwa ekyokulabirako ekirala bw'oba oyagala ng'olina omuceere ogwakayiso ng'oyagala basimati ng'oyagala muwanyise tokkirizibwa kukwata kilo 5 ez'akayiso olimbu nnaakwe kilo 1 eya basimati mbw'olwokuba guli kukolita ekyo busiramu bwakigaana era oyo riba mulimu obulyazaamanya anti bw'oba oyagala kilo 5 ez'akayiso mpa kilo 5 eza basimati bwe kiba tekisoboka bw'oba oyagala okuva mu buzibu lyalla bwe yagaana tunda kayiso ofune sente ogule basimati gw'oyagala kubanga zo sente tunda kayiso lwaki ebyo byonna tubireese okulaga bwe kibanga bino ebintu alla yagaana bulagwa obutono kati ate obulamu bw'omuntu era omuntu awangaala bw'atyo nga sente zakozesa ezo sente akkirizibwa ziteeka muno zigende zitaasa obusiraamu kubanga sente za haramu kati ate kiri kiti ez'okuwamba omuntu ezirimu omusa ebyo just nkulaza emirimu emitono by'oyinza okubuusa amaki egitambulira ku gurawundi tyomulimu obulyazamanya era nembukulaga kati babuloka b'amataka bali batya anti byebimu kyekimu nafusu kyova olaba balina ebizibu bingi tebakulaakulana ate waliwo omusiraamu eyaŋŋambye naŋŋamba seeka ebyo byoyogera biveeko ne ku bibanda babuloka beero ebibanda by'emmotoka ebyo omuntu n'apama mu mmotoka zo ng'azipamamu buli kaseera wallahi omusiraamu naŋŋamba ng'azipamamu n'apama ku kima n'akipa paka wakulema muli eddo kyokka nga n'omulimu gwakolerako eddogo nagwo kati sebo babuloka nammwe bennyini bwe mba mwagala okutereeza sooka ogula ettaka lya miliyoni ebyo n'ekirala ekikkirizibwa omusajja ayinza okugamba nti ettaka lya miliyoni 10 gwe okufuna omugagga bw'oba ogira mugambe miliyoni 10 kankweka 5 nga tolinawo kankweka 5 ayingire kitegeeza akuwoza 5 kati ettaka lifuuse liryo naye mukkuwola kati gw'ogenda okwata oli kubanga eno hakkiyo obusiraamu bwangu lwakuba nti nabantu tebaagala kubusoma nga bwe nkwadde kiri ekya banka nti Allah buli waabaako kyaggaana option ate alina ensonga lwaki aggaanye bw'onooyingira mu kyeyaggaano ojja kufuna ebizibu emmoloka ya miliyoni 5 kwatako biri mwago osasule era onoozimuwe omugambe sebo mukama wange mbadde nkusaba ebiri mwata kati ono ye wadde mbogamba nagamba kale endala ogenda zireeta ddi olwo muyingidde mu kuwolaŋŋana mu masala g'okwewola wabeerewo n'abajulizi kubajjukira bwe tuba twewola waliwo amateeka g'okwewola sigamba nti nowali mpayo emitwalo 5 nedda waliwo amateeka g'okwewola walina okuwandiika n'abajulizi kubanga osobola okufiira awo okitegedde kati bwe kibanga mwene embeera ebyo omusajja aleeta motoka y'amatooke mbalala buli nkota ya ttooka gitunda emitwalo enkota ya ttooka gitunda kasanvu w'ekyalo ne wabaawo amuteegere ekyengera n'agiyingiramu ne bayita omwo mu kaleerwe ebiri amatooke gagogo lwabuwomye lwaki gula emmotoka yonna then amatooke gatunda ebbeeyi gy'oyagala ate onayinza okuba ali hape nakyo atya ono gwe wakijjeeko teri ali yaginkwasizza emmotoka kale bw'aba ali hape sente zonna nti zimuwe ozanjuleyo zonna nga bwe zijja zikwate kati yamala akusasule nga obwedda amukubira akalango waddeyo bwedda yagambire kakati ate akusasule ng'omukozi abagakunyulamu Allahu akbar abayaayi enkota y'ettooke kati saabo bokka n'ab'obummonde abagira akalobo n'akanyiga eno wansi n'ateekamu bw'ati obummonde nga tebujjudde waliwo ab'amatooke abagapanga nga munda kinnya egyo gyonna emirimu tegikkirizibwa bonna buli azaamaanyi oli azaamaanya abantu bwe kibanga egyo emirimu era sente zojjamu egyo emirimu
tokkirizibwa kuyambisa nazo obusiraamu kati ate obusiraamu bukukkirize olwo nkuwa examples ono omukazi yadde alimba okitegera eze examples zenkuwa ezeeno wansi mu information ezeeno wansi obusiraamu ne bugaana okugenda okutuuka miyembe gya kabala yiika 2 yiika yo nziguzi nga biri ku bimuli bwe gikunkumuka waliwo agenda okubba munne bwe gibala ennyo nemwanyi togula kimuli byonna ebyo tebikkirizibwa ngula kimuli gula tebiriiyo nguze omusiri gwa muwogo akyali mu ttaka abadan tangawuzi nziguze ziri mu ttaka waliwo agenda okubba munne gwe byogula mu ttaka omanye bigenda okubaamu endiboota ezo endiboota njiguze byonna si bituufu endiboota si kituufu omala gisala endiboota webeera entuufu wa kubanga ogula kyotamanyi ogula kyotamanyi gwe oyinza okulooza mbuno oguze endiboota ya shariya ogenda ogira boti nga mulimu nnika mulimu okugulu kw'empale noga nensaze kati obusiraamu bwagaana emaali y'omuntu okuliibwa mu buli azaamaanya ndiboota ekkirizibwa etya omusajja ono awandiikeko kungulu nti mulimu shariya pieces 5 n'obukaya pieces 4 obeerenga kyogula okimanyi n'obugatto bw'abaana naye ebyokuleeta waguze bugatto bw'abaana ne bakuwamu ez'abakulu oteeba buteebyo tebiriiyo kati bwe kiba ebyo byonna lwaki mbikuleetedde kulaga nti ono omuwala bwe kibanga ebyo omuwala yabadde alimba ono omukyala alimba nkuleetedde ebintu nti ebyo obusiraamu obwo bonna mulimu obulyazaamaanya busente babadde bazitwala kuyamba busiraamu sibiriiyo nkugambye abo bakola emirimu egyo tebakkirizibwa era bwe baleeta saddaaka zaabwe bakola emirimu egyo bwe tetuzitwala twagenza olaba ebintu ate babigula mu mannya gaabwe amataka gali mu mannya gaabwe emmotoka ze bagula ate bagamba baziyamba busiraamu kakati ebyo si bituufu omukazi yabadde akola ki alimba obusiraamu bwe bwavumirira gwe ne bwolaba obulyazaamaanya bwolaba nga awo tewali bulyazaamaanya bo obusiraamu bwabwa era ebakunnyonnyola ogamba wallahi nno waliwo obulyazaamaanya kati ekigendererwa kye kyabadde ki teri akimanyi wabula nze kino kyengira abantu abalamuzi n'abantu abalala buno obaka bugende gye bali waliwo ebintu nga embeera y'obuntu n'amagezi amazaale omuntu bw'akola ekintu nga Hajara oba Hasani oba Ayubu aba akikozenga ye waliwo engoye eziba zimanyikiddwa nti ezo z'abasiraamu nga bw'anaazijjiramu n'omuteekako death penalty oyina message oyinza okuba tusikyogendedde naye waliwo message osindika lwaki kubanga n'abasibe baba n'engoye zaabwe mubasalire nga muba death penalties mu ngoye zaabwe ez'abasibe mu kaguli okitegedde kyegamba kubanga mu bazungu abantu bagira mu makanzu oba mu sharia abazungu wonna nze nabo bali tupaako bali alike bwe baleeta bonna nga bali mu ngoye z'abasibe bonna abantu basalira tukusalidde baba mu ngoye z'abasibe barakeri baani naye n'ekirala okosa eggwanga andi nze nagamba engeri gye ndabamu ebintu ndala ekintu ekyo bw'okiteeka bw'otyo abantu abandize bainvesta bagamba mu Uganda batujju bawamba omuntu kubanga bano abantu basiraamu ate bannayuganda okitegere kyegamba eggwanga oba olisabula eggwanga lyosabula okitegera ezensi ziteeka abantu ku bulabba tebisobola kufuluma tobifulumya ezensi z'abazungu nedda mawulire ameka golabanga ono bamuda bitono nnyo teri basalira mayisa mbwarabu babateekayo kubanga ekyo kikoma mu nsi bano bannansi ne bategeera basobole okumanya nti bwe nkola omusango gundi wabula so seriense kubanga kati baliwe banalaba ku mawulire nti abatujju mu Uganda mwebali bawamba batya omuntu balaba abantu bonna kati eggwanga nayo boolitwaliramu era ne bwe kiba ndibadde ku bakatuliki nga balina abawala be basentensinga ng'osobola baleetera mu ngoye z'abasisita nga bambadde n'emidaali kikifaananyi kyoba olaga ensi muleete omuntu kubanga ono kyakoze eddiini esi eba ekimutumye
ono abikolanga ye kati ate gwe lwaki oba omuteekako death penalty omuteekako amajowa g'ebyeddiini bimwambula ebintu byeddiini kati njawulo kyeriwo wakati w'abantu nga bagenda kukola ebirungi mulayiza pulezidenti ne mumukwasa Kurani oba MP ali ku bya Katonda ate no death penalty ate mumulaga nti nno ate ebyeddiini kati olabanga you are contradicting yourselves wabeewo enjawulo nti these are criminals tebalina kwesembereza ddiini naye kaakati ate gwe kennyini omulamuzi abajja b'MP obalayiza bannaye beera muntu wa Katonda osavinge bulungi ki lwaki bakwata constitution tebamala kati atadde same time ate ne criminal naye ate omwambaza kifaananyi kya ddiini kati gwe omulamuzi okitegeera wandibaddewo enjawulo wandibaddewo enjawulo bakulimino byabwe tobasembereza bya ddiini kubanga eddiini yebyo tebikkiriza otegere kyegamba wabeerewo enjawulo kulimino nga kulimino bamusentensinze ono ali totale fa n'eddiini naye gwe tukusuubira MP olayidde kansala pulezidenti ogenda kweyisa ogenda kutya Katonda mu byokola kubanga it's our motto omulamuzi ebyo oyo yali SST ebintu ebisoma kifuula nnenge for God and our country ate kati omuntu he's a criminal she's a criminal yatta omuntu ate omwambaza kifaananyi kya Katonda oyo tomukkiriza mugamba nedda nno weeyambule ejjira mu yero waka bacriminals kubanga ekimanyikiddwa nti bacriminals badressinga like that balina uniform joba omuleeteramu omusalire kubanga he's a criminal Okero nga tebamuleeta mu bintu by'Abakatuliki Okero yali muki mukatuliki ate Okero yali muki si mukatuliki kale mukulitwa katalina ddiini alina automatically either Catholic oba Christian naye yajjanga criminal he came like a criminal okitegedde ne wabafaaza mwambule ajjire mu ngoye ze wadde munnaddiini kubanga ebyo eddiini si byemugamba ajjamu oli wekka kati Kazibe parties weenaalemu ajjemu t-shirt ya President Museveni nolaba oli nga bamuleetedde mu t-shirt People Power ajjemu t-shirt ya People Power kubanga People Power ebibiina tebimugamba kola ebyo weenaalemu nedda jamu t-shirt ya muzeeyi nga ddala omusango yagukola ajje yekka kyandibadde kitya abantu bano gw'osobola obbaleeta katuganye nga bagenda bateeka ku death penalty nga bambadde t-shirt za President Museveni gw'oyinza ogusigaza gw'omulamuzi ekyo oyinza osigaza omulimu tugamba omusajja wakoze biki nedda oyinza osigaza omulimu noyeta ba criminals nobaga nti noba death penalty mwakola kino naye nga ssebo t-shirt ya President ekyo gyekiri nga bali mu yero si kirungi mu nsi muno tuli ku risk eyo sentiment gy'okoze mu nsi muno tuli ku risk buli mwana Adamu buli muntu ali ku risk newobaani buli muntu ali ku risk ebbanga olunaku maama olwo yakkuba ku nsi kuno however sweet it is oli ku risk fenna teri muntu atali ku risk taliwo ayinza okuba omwana omuto atali ku risk kubanga aba tabitegeera ne bwafa naye fenna okufa n'obulamu tuli kaguwa oba olyani oli ku risk kuba kati bw'otunulira bano baganda baffe abaafudde Makona muganda waffe Badiru ne Isaac ku Lwokuna ku Magharibi Isha Badiru yagisaala nga talina wamuluma ne bagenda mu bikonde era nga alina pulogulaamu ez'Olwokutaano Juma ngenda salira wano ABCD nkole interview eno naye nga wallahi Mungu akimanyi ali mu safari
Mungu akimanya ali mu safari. Omuntu ayinza okutunira omuntu ali emulago, ali ekiruddu, ali IHK, amazeko oxygeni omwezi n'alowooza nti ffenna tuliko oxygeni. Ffenna tuliko oxygeni. Just consumption. Ffenna tuliko. Teri ali carbon dioxide. Ali mu ICU naawe atambula. Temulina njawulo. Ffenna tuliko oxygeni. Ate oli basobola mukima, basobola okukima ne basooka ne baleka oli. Musobola n'okugenda kulambula munnammwe oba oluganda lwammwe. Gaye Mukama Katonda naye oba ne mwogera n'ebigambo ne mugamba naye oba anaabeerawo. Anaabuuza musajja ng'embeera sinungi naye nga gw'osimbula. Naye nga gwagenda. Nga wapaakinze dda. Waliwo omusajja omu yalwala siriimu ne bamujjanjaba baganda be. Kati embeera we yagaana siriimu ow'emabega eyali omuzibu. Ne bamuwa ssente agende kubya addeyo. Ne bamuzimbirawo akayo linaana ebijja. Beera awo tujja kuwangayo beremu n'akasente nga bw'olima naye kwegamba mu kibuga olwala kwegamba tuleme nti ate bw'olifa no tetugenda kaluubizibwa kupakira mulambo. Ne mu butuufu yalaba embeera n'agamba ate ng'ekiri mu bwongo bw'abantu ebiseera ebyo omuntu akutte alwadde siriimu owona era naddayo naye nga musiimu. Naye bano abamuwa ssente abaali abalamu ennyo baanogoka omu ku omu nga yabaziika. Era yogeranga ekigambo nga ye ekimukabenaga nga buli we baleeta mayiti mu bakulu be ne baganda babadde akaaba naga Mukama Katonda oba at least wanditutenze kubanga ono yabadde ayamba family. N'atuuka okubanga asigadde ye na sister we. Kakati tuli ku risiki. Tekuba kutiisatiisa. Muntu ali mu diaspora, olina private doctor, okola gym buli kaseera. Tukubiriza okole gym. Okole edduyiro kubanga abasawo bitukubiza bikuuma obulamu. Weekuume. Ne tebiina kakwate na kwongereyo ajaliyo. Kyetwagalo ekyo otegeere. Tebyongezaayo ku budde. Life span teyeeyongerayo. Naye ate obusiraamu bukubiriza weefeeko. Oleme kufiira mu bulumi. Era waliwo omusawo omu yaŋŋamba nangamba babayigiriza sinamuse baleeta profesa mukugu oba yali mu Isirayiri ng'abaana bafuluma obusawo e Makerere n'abagamba tubafulumiza mugenda kujjanjaba abantu naye obulamu okufa kw'abantu temukuyinaako buyinza. Toyina muntu gw'osobola kuwa bulamu nga kaseera katuuse. Omulimu omunene ogubeetaaza omuntu aleme fiira mu bulumi. Kyokka naye akaseera bwe katuuka tolina buyinza ku bulamu bwa muntu. Nga batandise otegula. Akaseera kasita katuuka. Era ekyo mukimanyi mugende okujjanjaba nga mukikola ki? Nga mukimanyi. Putiti mayi tosobola kutaasa bulamu bwa muntu. Nga tayimu etuuse. Ky'osobola okukola keeki butafiira mu bulumi. Kati ab'ebitiibwa omuntu yeetegeka atya? Omuntu ayinza okugamba yeetegeka atya? Okakasa naawe okimanyi nti mu nsi muno wajja tolina ky'olina. Ekyo kiri ku buli mwana yenna azaalibwa musiraamu oba si musiraamu. Bwe baba bakwaniriza n'obusuuka abasawo ne woba president ne woba n'obusuuka ne woba kabaka ne woba kyova olaba ebimu ku byengera by'obusiraamu era ofuluma mu nsi muno n'essuuka ze zimu lwakuba ziba za muntu mukulu ze ssanda. Omuntu atalina kyeyajja nakyo atoyagala kugenda naki? By'otaleeta by'otajja nabyo lwaki oyagala okukumba obitwalawa? Okujja kwennyini bwe wali ojja tewamanya. Walabiraawo. Era no one can explain. Teri muntu ayinza kola description. Awandiike script. Awandiike ekitabo. The journey of his or her coming on earth. Kati bwe nali wano bwe naweza emyezi 6 kakati mama we yanyanga soda kati mama yalinga yeebaka mama taata we yamugendangako nga simanya nzire abadan. Tosobola otya? Tosobola. Kati totandika kuwaata ebiragiro nga tewakola application mukujja
era kaya tusobola kutandika kuwa biragiro mukugenda mukutya tekisoboka ekyo exit abaji planning balala ne entry a planning okujjako entry a planning exit yo kati tomubulira atomubulira ekyokulala ekimakinga things worse oli entity yoyo oli kintu kye wakyagalira tandenyezebwa Allah tandenyezebwa oli wuwe tewa applyingako kutondanga muntu yandi kutonze ng'ekinyonyi obanga omusota kubana bwe byaliwo obanga embwa bingi ate tolaba embuzi basi tolaba endiga so kakati muganda wange byonna byokola era ffe tetukulinako buzibu oli waddembe okunywa shisha oli waddembe okulya ebikoola oli waddembe okwenda oli waddembe okwekuba ttatu oli waddembe okukola BBL oli waddembe obutasaala byonna naye manya ojja kubuuza ojja kubuuza manya ojja kubuuza abantu bajagana ate kati baseeka batandise kugira nedda eyo reality kati gwe tuliko oli waddembe okukola buli kimu gwe kola buli kimu oba tosaala lekayo oba tosaala lekayo olina omuwala gw'olinayo oganya omuwowa lekayo mubeere mu bwenzi gwamanyi naye manya akaseera k'okukubuuza gyekali naye akaseera ako obuzibu bwako toba na chance edda kubanga tiketi eri wanuwe tiketi basala wanuwe no round trip nedda tewali round trip anti safari egwa bugwi wanuwe safari egwa bugwi baganda baffe badi safari yabaguddeko nga tebamanyi boy bayingira ekawuku anti nze ndi munnantebe woli munnantebe kawuku omulaba mulaba kawuku yosookawa nedda kawuku namulanda simabe bajja nedda kawuku olaba ve kawuku jangu ku saaviyo namulanda bw'ova ekitende odda bwebajja bw'ova bwebajja odda kisubi oba oyingidde kisubi kisubi n'ennamulanda biringa ebyagala okufaanagana kati anyway bayitawo kisubi naye aba nnamulanda masomero ga kisubi ogategeddaga amasomero g'ekisubi kubanga wali eri wansi waliyo Lutembe Beach ne nabinoonya kati nnamulanda bw'ova bwebajja oyingira nnamulanda bw'ova ku masomero gano aga kisubi kati waliwo ekkoona ne kati baganda baffe bava bwebajja kitende awo bajjaawo ku ebyo ebizimbe edda waliwo awo bye bazimba ebinene so kati byagira eno sayidi zeno waliwo amayumba awo bwebajja oyingira bali ebwebajja bali mu mmotoka nga tebamanyi mbuno mala kulima wuti eri wali yesu ebwebajja bava ekitende bava kajjansi bayingira ekitende mawutungayo parkinga etegula bintu ate okufa kuno tekutugoba era lla yagamba n'agamba nti nno okufa tekutugoba buli wodda nti nno okufa kugenda kukusanga kitegeeza omanye omuntu waba akugoba omuntu waba akugoba odduka aba akuva mabega nella yagamba wonna yemulaga okufa kujja kitegeeza godduka ate kuli maaso bwe buzibu bwa safari tekutugoba malaika tekugoba nedda tekutugoba kubanga twali kutugoba twandi trainings emisinde naye Allah yakozesa ekigambo kujja ogenda kusanga amakulu gyodduka gye kuli gyodduka gye kuli kati no safari fenna wallahi bameka abantu abeebasenga balamu bugendo ke ne bagamba yafiiridde mu nnyumba annaye jeno Allah jalla jalalu watusasire mukadde waffe Moses Ali bwe yafa abantu twalumwa abantu bonna baluma ne baga ne kale sajja alhamdulillah myaka 9 kati bano Mungu atafute bavubuka kati tochi bagikubiye waffe bano Mungu ba producer bonna abakwata waka bakola aweereza obubaka tochi yaffe aweereza obubaka saballa jalla jomuganda waffe producer bonna videographer blogger lakini YouTuber what eyali alowooza nga bwe baabika omukadde yagana era abadde atuuse
tunule emyaka gya Isaac ate gwe omusinga n'obukulu tulina emyaka gya Badiru egimenti wo basi tulina Makona nze kugambe Makona yajjanga ekawempe okunkwata musajja mulungi era nasoose nembira nendooza nti no bagamba Makona nengamba si ono omusajja wange Makoma nabadde manyino bagamba ne bana abaana ba TikTok aliko kubandooza biboogera okwogera nnyo si wallahi okuta akada kati namaze kuva mu jjuma kubanga awengeri gyobo ogenda kusoma bitabo namaze kuva mu nengamba leka ono si omusajja wange musajja waffe yennyini tusaba Allah jalla jalalu wa musuuse Badiru Allah jalla jalalu wa fika kabuli checking aba member ba parliament ne ba generali bonna ne BMP n'abawangayidde mu gavumenti ebbanga ddene n'abakulu n'abakulu abasukka emyaka 7 message yali yabwe kakati aleesa abalamu nga tewali mulwadde wa kibumba wadde wa nsigo so kati tolaba omuntu omulwadde w'ensigo noga obulamu bumwa wandi tolaba omuntu omulwadde wa siriimu ali ku ndiri bangi bameka abali mu malwaliro ng'amazeeyo omwaka myaka egi ninga akyali mulamu nga n'abasawo bamuva ajjayo n'amuwayo obuweke naye nga mulamu neggwe toyina wadde awakuluma kati ab'ebitiibwa obulamu bwaffe tubeere nnyo nga twefaako nnyo ku bulamu nekino kiteeke mu birowoozo kubanga newooneebuzaabuza obuzibu lyawa kwebuzaabuza ate safaari neggwako twebuzaabuza nnyo ne bwe weebuzaabuza okweteekateeka otya tweteekateeka tutya gwe kennyini omanyi Katonda we byayagala ne byatayagala buli omu akimanyi eyo ye ansa wesembayo ddi okusaala basi wesembayo ddi okusaala nga bakutwala wesembayo ddi okusaala waliwo abantu abalowooza nti no bw'asaala ayamba bw'atasaala alumya baseeka tosaala bireke tosaala bireke biveeko so kaakati ekintu baganda baffe tusaba Allah jalla jalla Makona Allah amusuuse baganda baffe tusaba Badiru Allah jalla jafule entaana yenga nimiro z'omujjana naye ekyo Allah waliwo ebintu byaleetanga akuba cheeki ebiraga obuyinza bwa Mungu ffenna tuli ku risiki naffe abatudde wano risiki oyogera n'omuntu kati ne bakkubira essimu nti ayingidde akhera safaari agitandise kati tebiriiko ki oba ki waddenga obusiraamu butukubiriza okufaayo nnyo ku bulamu bwaffe teweeteeka n'ogaana kwejjanjabisa weefeeko olina okwefaako kyova olaba netugamba nti nno nti kituufu Allah jalla jalaalu waagera naye ate abantu tufeeyo nnyo totwala bulamu bwa muntu notta omuntu alright seka tweyanza nnyo tweyanzege ndowooza next time aba BBL bansabye abatatu BBL 3 facelift okwambala obwereere okwambala obubina byonna obusiraamu bwogera ki next time inshallah byonna era tukuleetere omanyi obusiraamu bwonna Allah yatuwa obusiraamu bulungi buli kye buggaana wallahi kina side effect era ojja kukyaba makeup tubayolera omu makeup nedda ate kati oyingidde mu nsonga ssebo soyinza geraageranya ina na makeup n'omugerana na BBL ndoza tujja kimenyaamenya inshallah taala omugaso gwa BBL mu Islam era wetugenda okuleetera okukyalira ensiko wadde twagyogerako okukyalira ensiko tukuteeke basi n'okugeza mutaka kubanga ekyo nakyo gye kiri abageza mutaka byonna ebyo tujja bikoonako abatunda amaanyi g'ekisajja simanyi wookanya okola oti obusiraamu bugamba tewali eki awona tujja nga kugeza mutakoze tujja kikwatako inshallah taala mwebale nnyo mwebale ddala bwetyo tubadde naye nga mbagamba nti Kasirye Breeders Emityana yegamba gendayo ofune okuyiga okulunda n'okulima oba baguze ente embuzi enkoko amagi biki byonna obeere nga obitegeera bulungi nnyo beere nga bitambulira ddala maridadi sana so abakyala mubeereko kukiddako tuleeta okole BBL yo ng'otegedde
ogezza akabina oyambale empale simanyi egezza biki gwe anywa amaanyi g'ekisajja simanyi ogezza gwabikola nawe gwe babikola otegeere ekintu so bwe tubadde tetugenda kusukawo tulabagane next time.